Dala kituufu Kapeesa yafudde oba mulamu? Abantu bavuddeyo ne bwino ow'enjawulo, guno si gwe gusoose nga yeebika. Wabula ekibuuzo kiri nti omulambo gwe bameka abaakagulabako? Bibino mbikuleetedde vidiyo zeewulirireko, nkwanirizaako gwenna atulaba n'atuwuliriza omukutu tusinziira butereevu ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye hejimpeleka like abweri nkola yaffe. Ebituufu bibino mbikuleetedde nenga sinaba bikuwa kansooke nkujjukize Hajati Kalodo omulombi w'edduwa eriggwa ayina ebizibu ebyenjawulo. Ennamba eri awo osobola omukubirako oba n'omuwhatsappingako esembya 067 okumpi n'ekitabo ekiriko Crane. Kakati Kapeesa kigambibwa nti guno si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'ate yeebika, mbu ogwasooka yeebika ne bitakola, wabula okusinziira ku vidiyo ze ngenda okuwa zino ziri bbiri era sigenda na kwogera nnyo, wabula kanzikuwe gwe kennyini weewulira nga n'abantu bagamba okutuuka obutuusi mu ddwaliro eririmu omwami ono Kapeesa gye yafiiridde nga bwe kigambibwa mbu kiri very hard, ate bo bannamwandu nga bwe bagambibwa. Ye lwaki mbyeyogerera bibino kambikuwe byewulirireko. Mwetuga mwetuge oba mufa mufe, kirizagaana Kapeesa mulamu. Kapeesa tanaba kufaako. Kapeesa yeebika ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omusanvu. Firimu ye n'etakwatayo. N'addamu ne yeebika ku luno ogw'omunaana. Firimu ye yakuteyo era yakutte ku bantu bangi nnyo. Naye mukkirize mugaane, Kapeesa mulamu. Kapeesa is not dead. Nkiddamu, Kapeesa mulamu. Kapeesa is not dead. Kapeesa yafudde, abaana ne bakola pusi ez'enjawulo ne bamubika, bamba abokaaba ne bakaaba. Ne bw'okebera ku comments mu pusi ez'enjawulo osangamu abaseka, owulidde, n'osangamu n'abasaba omulambo, mbu baagala kulaba mulambo. Omanyi lwaki? Because abaana wano ku app bazze nga bafekinga days. The likes of MC Chumi, the likes of Stuart Brown n'abalala. Mwatte ekintu kino era God forbid temukiddangamu. Munoonye ekigambo dress ku app waneeno. Omuntu n'alanga munne nti afudde ne tulowooza nti balimba. Abandiyambye atiisa omulambo gwe ne guba transferred ne bagujja ewa gye guli ne baguleeta wano e Uganda ne baziika. Kubanga ebintu biri expensive, oluusi osanga na ssente nga teziriyo, abandi contributing ne bakitwalamu ng'ekyokusaaga. Lwakuba mwechekingi afudde tumanyi nti afudde. Mwebale. Why Brenda post and leave people? Like network ezemukula. Arafati webale kubeerawo kulwa Kapeesa. Naera tutuuse okwebaza kwaffe eri buli muntu yenna alina atubeereddewo mukana akaseera. N'ekirala, this is the bitter fact. Ebyamaddala Kapeesa is no more. Takyaliwo. Yafudde nga naffe leso alaga nti yayise wano mu ngeri bw'etyo. Yes. Okay guys. Those are Sibituffu good live, eh? Waliwo ekirala Brenda ky'obuuza? No, kitwagala okusemayo baddukiza nti omulundi akawunti ya Kapeesa tugenda osembobeera okubeera ngeri active, tugenda giggalawo bidde mu private tugisangule nawo. So ekitegeeza ogenda kujja ku TikTok ng'oloonya Kapeesa photographer nga taliyo, ko wala byonna ebintu ebijja like nti akyali mulamu, yafollowinze, unfollowinze. So it's better than deleting abasigadde nga ye abalina ebifaananyi by'evidiyo ze zijasigala ku akawunti yaffe. Kati tuba tukola akawunti katugijjewo. Si mu bubi. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Looza mwajja badira naye ffe Kapeesa kukumanyi yafudde. Aba commenting ebyo Bagamba ekirala ki? abali mu kwogera about fundraising. Siwulira? Abali mu kwogera about fundraising. Yeah. So wabuuza tugenda kikola tutya about that. Okay, nanti ngambye abali mu Eastern Region okutwaliza wamu Damamu Kobalu
Jubeiri Eastern yonna bagenda kubanga bajja mu kifo kye tuteeseewo nga lumu posta ezo zitambula tugenda bawa location y'ekifo abawangalira eriyadi era wali enteekateeka yammwe so bannyonnyolamu na butyabe bagenda tukamu ekyo ekifo kye bagira abawangalira Jidda era nayo waliyo oko we bategese so ndowooza kyekyo. Yes, guys, abamu muli confused olw'okubanga babagambye nti Kapeesa yafiiridde mu ambulance ate after ne muwulira nti ne bamututte mu ddwaliro ne bamugyamu ebintu. Yes, ekyo bakiyita postmortem. Kanyonyole ekyo postmortem ye yabadde ng'atuuse mu ddwaliro. Yes. Yafudde nga tannatuuka mu ddwaliro ng'ali mu ambulance. Yeah. So okutuuka wali mu ddwaliro nze we natuukiddewo nga bamaze okufulumya lipooti eraga nti nno yayabise omutima era ndowooza postmortem y'abasawo gye bafulumiza baddokita gye bawadde poliisi n'abantu abawaddewo nti eryato lyamukubye wano mu kifuba we bati erimyasa omutima so omusaayi ne gubulidinga ne gutambula mawugeege ekyamuviiddewo okufa nga tannatuuka mu ddwaliro. Guli mu King Fahad University Hospital Kobal era nga tugezaako okufolowinga n'enteekateeka ey'okumuzza ewaka batuwadde ennaku wakati w'10 ne 15 eza ziyinza okukkamu okusingako awo oba obutasukka 15.